Singo mama badekera nengenda nenkola mu hoteli nempereza emmere nga bapa mutwalo kati ndi mukwekweka ntidde kubanga neyabadde ng'omujulizi bamuse. Kati this is the mere fact. Gwatayagala byengenda kwogera vaawo genda neweesigazaawo omuntu ogwo yekka naye nga genda tegera byenjogera. Sooka olabe vidiyo eno ndyoka enkomewo. The father is President Museveni. When I have a video nga Anita among the speaker, the presiding personnel over Uganda Parliament nga yayogera ebigambo ebyo nga ate a presiding that house that has the opposition, has the independent, has the august body bana abajja okulabako obulabi nga house we're moving wabanga asobola okuvayo na item 7 katonda omanya nti we are under a rotten ruling government. Kiba kitegeeza ki nti katoyo omukyala tasobola era tekiribaawo okukkiriza ene bill eze obutayitamu muwaso bire webanga ereteddwa muntu yenna nga wa government. That's number one. Just know it is rotten. Ekintu ekyokubiri bw'olabanga ruling government ekola an attack on the opposition several times ingomanya it has weakened. Omanyanga it has weakened tekyalina power of the people. If the president, if the ruling government basobola okozesa security operatives okulumba opposition party headquarters like that, omanyanga abatalina nsonga no, by the way, omanya we are under a rotten government. Kale ebyo byonna obenza okubeera nga obiwulira byonna omaze okubeera nga obitegeera kakati kiki ekiddako ate kyogenda okubeera nga owulira kyogenda okubeera nga otegeera. Jjukira nti gyetukeredde olunaku olwaleero ng'ensi yonna eri ku bunkenke olw'olutalo olwabalusewo wakati wa Israel n'eggwanga erya Iran. Ampuliriza nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Nze Eke Master olunaku olwaleero era nkusaba vidiyo sooka ogiteekeko ekigalo twolekere embeera eyolekedde obuzibu mu ggwanga lyaffe Uganda oba olyawo bino nga wabirabako oba nga tewabirabako. Ampuliriza ekiri mu poliisi eya Uganda kyongedde okubeera nga kifumba mutuku. Kaakati omukyalo ono ampuliriza nga bw'omulaba yabotodde dda ebyama mu poliisi. Tuzze twogera enkya n'eggulo ne tubagamba abantu bano balina embeera endala ennyo nga bano bawamba abakazi. Wuliriza ebyali Kongo nabikugamba era ogenda okakananga gavumenti y'eggwanga Uganda efayiningiddwa omusimbi omuyitirivu ennyo guno tutuuka n'okwewola tusasule nagwo n'ogwaka tetumalangawo ng'ekimu ku byo abasirikale b'eggwanga Uganda bagenda mu ggwanga erya Kongo ne babba okuva ku mbaawo, ku mbizzi, ku nte, ku mbuzi ne bakwata n'abakazi ne babazaalamu n'abaana. Emisango egyakolebwa mu ntalo Uganda ne gigisinga kakati kwa kutufayiningisa. Kati nowulira ebigambo bibino poliisi ya Uganda kimaze okubeera nga kikakasibwa bano mu matumbi g'obudde bwe baba bakola mukwano gwange mpuliriza ebikwekweto bwe basanga abakazi tewali kuwannaanya babakwata bukwasi kifuba ne babeeganzikako. Kirindi abapoliisi 10 ku mukazi omu oba bw'oba oganye omusajja omu n'akweggwera mu mbeera yonna nga tewali protection, tewali kapiira wabula akuyingira kitwe mu alaali oba oyagala oba toyagala. Wano nga waliwo omudumu gw'emmundu, wano nga waliwo ekiso, wano nga waliwo okutuga n'okutira ddala kubanga oba omaze okubeera ng'otegeera emize. Kati mukwano gwange ampuliriza nkusaba otule wansi oteeke omukono ku ttama kubanga wano wetwolekedde muganda wange Kakeeto embeera eyongedde okubeera nga egayagaya ku bantu abandikumye bannayuganda ate nga bwe nkugamba enkya n'eggulo be bamalako eddembe lyabwe. Maama wali eri Switzerland ne Sister Marie mbatumiddeko nnyo mwebale emirimu. Wulira ggwe ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza mmaze kubeera nga ntegeera nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waliwo olukwe olulala olupangiddwa oluzito ddala luno nga lwakumutwala mu kkooti ng'ogumuvunaanibwa
mbu gwakweganzika ku bakazi. Bannange ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka. National Unity Platform abasajja baagala okugisuula, ebigambo byongedde okulanda, kaakati okuwaayiriza n'okupanga enkwe amaloboozi byonna byamazedde okubeera nga bikolebwa mu AI, wabula nga bano kye baagala okusooka okwonoona amaka aga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ow'amaama Babi Kyagulanyi Itungo. Kaakati ono bw'anaabanga amaze okubeera nga asindika pulezidenti n'amugamba nkumaze olw'obwenzi, kaakati olwo ebigambo byongera okubeera nga bitandika. Wabula nga bw'olaba omukyalo ono atambula nkugambye, ye olwaleero olunaku olwaleero gwe tugenda okusooka okubeera nga tutambula naye, owulire amaziga, owulire ennaku, olabe obuyinike. Bannange bannansi, tutambulira mu mbeera etabangawo. Ffe tubagamba nti protestive vote 226 mwami Kyagulanyi tetwagala obeere ng'obuuza nti ate kiki gwe buli wosanga ambuleera w'oba otiikinga, kubanga ebigambo byonoonese. Abantu abakuuma eddembe batandise okuyingira mu mayumba baleepinga bakazi omu ku omu. Ebigambo bibino Nsumule ne Haji Abdu. Sawa yonna nange ndi ku bunkenke. Wabula poliisi etegeezezza nti omutambo era nga mutuuze w'Erugala yakeera nnyo asisinkane ssengaawe beetegeka okugenda okukola mu kibuga. Nawanje agamba nga tannatuuka wa ssengaawe yagwa ku bapoliisi nga 6 abaali balawuna. Omu n'abeeyawulako n'ampita nti gwe nnyabo olaga wayimirira ne nnyimirira. N'aŋŋamba oddawo essaawa zino ne mugaa ngenda wa anti wange tugenda ku mulimu. N'aŋŋamba mpa emitwalo 10. Kati bwe baali bwe baawulira nga nsaba emitwalo 10 abalala ne bamugamba oyo tumukulekedde mwekolereko, ne bambuka. Omuwala ono alumiriza nti omusirikale yamukunguzza n'amugja ku kkubo n'amuserengesa aweekusifu n'ekyaddirira kumukaka mukwano. Twatuuka awaziivu ku kikomera ky'omuntu mulimu waliwo akakuubo ne mugamba nti wali poliisi. N'aŋŋamba kiggwera wano. N'aŋŋamba oba toziina emitwalo 10 kiggwera wano. Ne mugamba kitya. N'aŋŋamba jjamu engoye. Ne mugamba ndeka ntwala ku poliisi nsuleyo anti wange ajja kuleetera ssente oba sisita wange. N'aŋŋamba ebyo tonnyumiza nkugambye kiggwera wano. Yamala okundeepinga n'aŋŋamba enkyoli wa ddembe ne bw'otambula ku 8 ogw'ekiro. Tumusabye atutwalire ddala mu kifo awagambibwa omusirikale we yamuganzika atugerezeemu nga bwe gwali. Bw'ogiba emitwalo 10 gikubuze kiggwera wano. Ne mugamba kati tolaba nti enkuba yatonye bwona obusubi bubisi. N'ajjamu jaketi ye n'agyalaawo. N'aŋŋamba towulira. N'agalula omuggo n'agamba nti towulira nkugambye ejjamu empale ddaawo. N'ankwata bw'ati ku mukono n'engowa era n'emikono gigyo wegyesimba nga kamaze okukanyugawo ekijaketi kye n'andeepinga. Annyonnyodde omusirikale gw'alumiriza nga bwe yali afaanana. Yali alina omuggo, musajja munene muwanvu, waggulu munene nnene nnyo ate no wansi obugulu butono. Alina ogubuto gunene. Ayogera Luganda naye nga talutereeza. Mbuuzizza Nawanje lwaki teyakuba nduulu ayambibwe, ye n'ambuulira amagezi ge yalowooza nti gajja kumujuna. Kubanga namugamba nti nno nze ndi mulwadde wa HIV nga njagala nte. N'aŋŋamba nti ye tebimukwatako. Kenkola okuwoggana kwonna agenda kunfumita ekiso, bwe kiba kiganya ayite bali banneebakeko bonna kirindi. Tubadde tukyetegereza ekifo Erugala neefubutukayo omusirikale wa poliisi abadde mu byambalo n'omulala abadde muleeya abatutegeezezza nti bava ku poliisi y'Erugala nga baagala okumanya kye tuliko. Waliwo akatemerero okuva Nawanje we yaggyibwa okutuusa w'agamba omusirikale we yamuganzika, kyokka n'eno tulina kamera z'obwannannyini ze tulabye eziyinza okuvaako obujulizi. Ng'ayambibwako ssengaawe ne muganda we baggulawo omusango ku poliisi y'okwoli Kampala. Nawanje gy'ategeezezza nti baamusimba abasirikale mu maaso alumirizeeko gw'ajjukira era n'amusongamu gwe tutegeddeko nti y'Odongo Kara. OCCID kennyini owa Old Kampala Police Station n'amubuuza nti omulabamu nti musongemu, n'amusongamu emirundi 3. Bwe yajja nga tannayogera ne mumusongako, bwe yayogerera nga ly'eddoboozi lyeddyo. Ng'akulembeddwa omusirikale wa poliisi omukyala, Nawanje agamba yatwalibwa mu ddwaliro eriyitibwa Paalu ku Lubaga Road okwekebejjebwa okukakasiza ddala nti yakakibwa omukwano. Bankebera nga ddala kituufu yankozesezza. Engoye baasigaza ekiteeteeyi ne peti ne nnika. Poliisi etubuulidde nti yaddayo ne yeekebejja ekifo era n'efuna n'obutambi bwa kamera eyaayo wamu n'obwa kamera ez'obwannannyini eziri okumpi n'omuwala we yaganzikibwa. Bakeberawo ne bayoolawo obutaka ne balaba n'amavivi omusajja we yagasimbye ne bajjawo egundi ettaka ne bakuulawo n'obusubi. Ono yamukutte akatambi kalaga nti abadde ayambadde kofiira, ayambadde jaketi, abadde alina omuggo gwakutte ne gambut ba boots.
Poliisi egamba akatambi ke bajje ku kamera kalaga omukyala nga gwali naye si musirikale waayo wabula yali asikaali ng'amannya ge ye Alimbayo eyali akuuma ku ggala gye limu bwennyini ekifo omukyala kyagamba we baamujja so si we baamuganzika. Tambi buno nga bulaga anti ono eyamukwata yamuyita namukwata mu ngalo ne batambula okutambula okwo ne bayingira mu garage ate ne bafuluma nga bona bakute mu ngalo ne tuyita abakolera mu garage eyo bajje batuyambeko oba ono omuntu bamumanyi oba tebamumanyi naye engeri batuuse ne bawandika statement ne balaba obutambi nga bamaze okulaba obutambi ne bawandika statement nga bakkiriza nti omuntu ali mu katambi ako bamumanyi. Kukakasa amazima ku mukyalo ono byayogera Fiina Nawangi kuyimiridde mu kamera eno eri wano wabula obuzibu obuliwo nti ate abavunaanyizibwa ku kamera eno ate be bavunaanibwa mu musango ogwogerwako. Kyokka Fiina Nawangi n'abantu be balumiriza nti tebaaweereddwa kakisa kulaba ku bifaananyi bino. All a sudden yesterday OCCID nankubira essimu nangamba omukyala yaganye tetukebera ku kamera ze bawe yaganye. Complainant twamuyise olunaku lulamba bale tumukubira essimu ng'atugamba nzijja. Ekifo omukyala ye kyagamba we baamuganzika kiri kumpi ne kamera z'obwannannyini kyokka kyesudde eggala gy'eno eriraanye ne kamera ya poliisi ey'oku nguudo. Wabula ekyennaku poliisi etegeezezza nti olunaku lw'eggulo nga bukya yagenze ku ggala gy'okugomba obwala mu mukuumi Alimbayo kyokka bwe baamutuuseeko n'agezaako okuwalira omusirikale wa poliisi n'amukuba essasi eryamujje mu bulamu bw'ensi eno. Mbuuzizza poliisi lwaki Mbayo yattiddwa amangu ago nga teyabadde na mmundu. Yagezaako okulwanyisa basirikale baffe abadde agezaako okubaggyako omundu omusirikale omulala n'akuba masasi 3 waggulu nga bino byonna bya okumulabula antalekerawo agondere amateeka bamukwate bamutwale naye engeri abadde akyagenda maaso n'okulwanyisa omusirikale oli kyeyakola omulala n'amukuba amasasi naye omusirikale amukubye amasasi naye twamukute ali mu kaduukulu kaffe. Ndisingo maama mbadde nkera nengenda nenkola mu hoteri nempeereza emmere nga bampa mutwalo kati ndi mukwekweka ntidde kubanga neyabadde ng'omujulizi baamuse sawa yonna nange ndi ku bunkenke. Wabula poliisi etegeezezza nti omusirikale waayo Dongokara Nawangi gw'alumiriza nti we twogerera ali mu nkomyo kyokka egamba ensonga za Nawangi waliwo abaziyingizzaamu eby'obufuzi era ne Nawangi mbu alina akakuku ku musirikale Dongokara. Was with some politicians. She was with the media who are trying to. Kakati nno ebiseera ebisinga nga bwe nkugamba nti akuddira mu luyimba ebiseera ebisinga ayinza obutalukadde abutolwomya. Kakati nno abapoliisi bo balaga nti omuntu eyakwata omukazi ono mbu ate muntu mulala era nga bakakasa mbu n'omukazi ono yali yeewaddeyo mu ddembe okubeera nga bamweganzikako. Omukazi kyawakanya n'akaaba amaziga wabula ng'obujulizi n'obutambi abasajja ba security baabigaanira okukakasa ensonga eno nga bagezaako okubikkirira ebyo ebigenda mu maaso mu gavumenti yaabwe ebikolwa ebikyafu ebyekko bye tuvumirira enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe wano olutimbe olwaffe olwa AKTV Media Uganda. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza akatambi kano nakakuzanyirako naye sigenda kubeera nga nnonzalonza nyina ensonga lwaki nkubuulidde nti kanziremu nkusanyira akatambi kano olwo bwe mmala okukakuzanyira nkubuulira ebigambo ebyolekeddwa tuka by'amaziga naddala ffe nga bannayuganda abantu aba bulijjo naddala ffe bamufuna nsimbi entono ddala ez'omunyoto ez'okukama obukami okusiba ku luuzi nga bwe mukimanyi mwenna nti ekonome y'eggwanga Uganda eyagwira ddala okuvira ddala emabega eri egenze eserebera ddala wadde nga abasajja batugamba enkya n'eggulu nti erinnya naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti mu kulinnya mubeeramu amabanja mayitirivu nnyo aga buli mwaka ageewolebwa kumpi okubeera nga gasinga essente ezo eziva mu Uganda ze tulina okubeera nga tukozesa ezo eziva mu musolo ezisolozebwa mu ggwanga Uganda. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso oyo gw'olabaawo ye Matiya Kaseija ye musajja minisita wa Mwami Museveni akwasaganya ebyensimbi era ono avaayo lunye naga nti Uganda tetuli bubi tuli bulungi nnyo tuli yaddeyaddeko ng'omubi omweru wabula bw'ogenda mu statistics n'otunulira embeera n'osoma ebigenda mu maaso n'olaba ebiriwo ebintu enninnya gye birinnyirako speed ey'ekitalo
ey'ekitalo ennyo, engeri emisolo gye girinnyisibwa ey'ekitalo ennyo, engeri obubbi obuli mu ggwanga Uganda gye bwekanamye, engeri obuli bw'enguzi gye bweyongedde obulyake n'obulabbayi ebiyitivu ennyo mu ggwanga Uganda. Kaakati nno bw'owuliza ebigambo by'omusajja ono Matiya Kasaija osobola okubeera nga oyongera okweraliikirira n'okukwata ku mumwa. Mwenna mukimanyi nti budget ey'eggwanga Uganda 2025 2026 yamala dde okubeera nga efuluma. Wabula eno budget mu kufuluma yeewuunyisa ensi yonna, abantu bonna yabamalako ebyewungula nga kumpi obuse buyitirivu nnyo bazite trillions ezigenda okubeera nga zeewolebwa almost ate nga zisinga essente ezivudde mu misolo mu ggwanga Uganda. Kyokka nga ekikusinga okubeera nga kyewuunyisa obeera ekyeraliikiriza nti ensimbi zino buli mwaka bwe zeewolebwa ebyezeewozesa okubeera nga bizikola tebizikola. Bano bewola ensimbi nnyingi okukola enguudo, okutambuza amasannyalaze, amazzi amayonjo n'okulaakulanya departments endala eza gavumenti oba ebitongole ebirala oba bodies endala. Naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ensimbi ezituuka wano ezisinga ku zo hafu ku zo abasajja baziddiza bweddiza ne bazibba bubbi, nga kitegeeza nti mu kutuuka okuzisasula era ziba tezaakola ebyo bizina kubeera nga zikola, nga kitegeeza nti amagoba gatuuka ne geeyongerera ddala ne geekanama kubanga gaba gateekebwamu, gaba gasusse kubanga ensasula ebeera mbi. Obudde bwe bwalagaanibwa okubeera nga ensimbi ezo ziddizibwayo baba tebatambudde nabwo. Kakati olwo amagoba nga geetuntumula nga geeyongera. Bino byonna nga bigenda maaso, Haji Abuddu akugamba jangwa akuwonya endwadde eza buli kkala, ebizibu bya buli ngeri yonna mu byolina. Tolonzalonza, gwe mukubire bukubizi ssimu oba mukondeko ku WhatsApp. Amaka gayuuga, emirimu gyabula, visa zaagaana, promotion zaabula. Kati mu mbeera yonna olina olutwe gwe koona ku Haji Abuddu akusomere edduwa oba sente zikuyita mu ngalo, byonna bimulekere. Wulira emboozi eno Matiya Kasaija engeri gye baakozeemu 2025 2026 naggambye ojja kutya. Bino bitiisa naye buli munnayuganda olina okubiwuliriza ate vidiyo eno ogiweeko munno naye agiwulirize. Olunaku lw'eggulo Paliamenti y'eggwanga yasomeddwa embalirira 2025 2026 nga yabuse oba trillions 72 naye nga trillions 32 zakwewola bwewozi okusobola okugiyimirizaawo. Naye ate embali eno byegenda okukola bw'obiwulira ogwawo wansi ekigo n'okaaba n'osaba Mukama Katonda akomewo ataase ensi yaffe. Billions 14 zigenda kuweebwa Sheikh Ramadan Mubajji ayatunda faamu y'obusiraamu essembabule n'agiguza abantu ab'enjawulo. Kati mu budget mulimu billions 14 zibaamuwadde asasule ebbanja, ayatunda n'alya asasule ebbanja. Kitegeeza ki? Nti atwala faamu eyo yali mukozi wa gavumenti. Mulimu billions 247 eziri mu kusasula e Congo. Lwaki? Lwa abasirikale bannayuganda kuwamba banakongo na kubbayo gold. Kino Ssemujju kyogeddeko ababaka ne bagamba no okozesa olulimi olukyayi ovumiriza ensi yaffe, n'abagamba mwe muli mu kuloota. N'alabye speaker ng'ayogera bingi n'amugamba this was a judgment ko speaker nti eriko appeal. N'amugamba singa eriko appeal singa tusasula zino sente ziri mu budget, temwasomye budget 247 billion ziri mu kusasula bbanja lwa sexual violence. Awe tuli peneti ayakoebwa bumbi ku Lubowo Specialized Hospital bagenda mwongerayo 400+ billion abenga ayingidde 1 trillion. Gwatamanyi billion emu erimu millions 10 kati bala trillion. Kati oluvaawo bagaye bannayuganda tuli baavu. Naye ng'ebitundu 44 bigenda mu mabanja ago g'owulira ge beeriira ne beesasula. 44 kuba 36% zigenda mu debt, 16% zigenda mu bakozi ba gavumenti ebitundu 16. Kati ensi eri okulaakulana ddi nga mu PDM sente zino okukulaakulanya bannayuganda mutaddeyo 1 trillion. Awo tuli munnayuganda we yali badde akaabira Honorable Ssemujju bamutiisatiisa nga tebaagala asome budget. Speaker ng'agamba oyogerera ensi yo, n'amugamba no, ngambye zino sente ziri mu kusasulwa lwakuba nti twawamba abakongo. This is the judgment from the court. Naye nga tebaagala abyogerako. Twagenze ogenda mu State House nga waliyo abafumbi 92. Abafumbi 92 okukompeyalinga State House n'okukompeyalinga Mulago ng'oyinza okukaaba. Naye ebyo byonna byetwa babaka
kwase mujeda asoma ripoti ey'abatono ng'abaka balinga abali mu tulo ng'ebiri mu budget tebabiwulirangako naye nga bagenda kuyisa kati gwe omulonzi gw'ogenda okukitegeera nti abaka b'olina singa aba tebaliiko era kyova olaba abanuupu abaagala okugjayo Honorable Ssemujju twalibadde naffe twetereeza kubanga omulimu gwakola okulaba nga musajja baatusa n'okumutiisa naganze sijja kutiisatiisibwa wano ndiwo kuzanya politics siri mu kusoma ddagala bino bye mbagamba biri mu bajeti yammwe gye mwaleese okwapuruvinga si bigambo byange naye nga ssente ezisinga zonna tewali kye zigenda kukola kyova olaba enguudo zisigala nga bwe ziri buli kimu nekisigala nga bwe kiri lwaki nti ababaka bawafiga bonna ne bayisa nga tebategedde zino ssente eziri wano zigenda kukola ki kati omulonzi fe twakolera vidiyo nga zino omulonzi osalewo obuuza omubakawo naye ggwe okimanyi oki mu paliyamenti ekyakutwala okimanyi oba wagenda kulya mawulu mu kantini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo embeera enkambwe ennyo mukwano gwange ebaluseewo nzize nkubuulira enkya n'eggulu abasajja bano bwe bapangapanga okulaba nga beeremeza mu buyinza n'okulemesa buli munna opposition omutuufu owaddala okubeera ng'akyusa ensi yaffe okugituusa ku mutendera gwe twagala oba okugikyusa okugizza mu mikono egy'abannansi. Kaakati nno buli kalulu akazze nga kabaawo twajja nga tubalaga abantu abasombebwa ne bayiibwa mu ggwanga Uganda nga bava mu mawanga agatwetolodde Abasomaali, Abadinka, Abakongo, Abanyarwanda bano nga bajja nga papasire kibaleese okugezaako okukonsolidatinga power ya Mwami Museveni okwenywereza mu buyinza nga balina ensonga. Twabagamba ku byendaga muntu ne tubagamba ku bya passport ne muwulira ebyabavandimwe. Kaakati nno ebigambo byongedde okusajjuka. Waliwo amawulire gaagano mukwano gwange, amawulire ga nnaku nnyo, amawulire gatiisa. Kigambibwa mbu wuliriza bulungi onfune bulungi ontegeere bulungi. Buli lunaku oluziba mu ggwanga Uganda nga luzibye waliwo abantu abasombebwa wuliriza nnyo mu mabaasi n'amabaasi ne galeetebwa mu ggwanga Uganda nga galimu abantu era abantu abo bavaawa. Lwaki abantu abo basombebwa ate baasi ezibaleese enkera ne ziddayo nga nkalu nga temuli muntu n'omu? Abaffe abantu ababeera bajjidde mu baasi ezo babeera bavuddewa. Ye abaffe abantu ababeera bajjidde mu baasi ezo babeera banonyeeki, babeera bakimyeki. Lwaki baleetebwa? Kaakati waliwo ekitundu mu Uganda wano, mu Buganda wennyini, si mu Western, si mu Eastern, si mu Northern, naye wano mu Buganda nga wali abantu abaayiriddwayo nga boogera olulimi lumu. Tombuuza lulimi ki? Ogenda dutegeera. Kyokka nga mu mbeera y'emu bano baweebwa ate ne ssente ez'entandikwa era ng'emirimu gye bakola gya kuwola ssente bannayuganda bonna bano nga bamanerendaazi. Era bano balina ekibondo gye basinziira ne babeera nga basaasaana okwetolola Uganda okubeera nga bamansa ensimbi. Era bwe bakuwa essente kimanye nti ky'osingayo olirayikire nnyo okubeera ng'okifiirwa. Abasajja bano bakyeddize oba kkaadi ya mmotoka oba ttaka oba kyapa oba mbeera yonna ya ndagaano. Kaakati buli ky'owaayo balwana kulaba buteesagga ng'okisigaza. Era bammanerenda bano twebuuza lwaki bano bonna bammanerenda benjogerako olwaleero boogera olulimi lumu. Era Kabuleta yatugamba nti waliwo n'abasoma paka Makerere wabula baba bavaayo ababoogera olulimi olumu. Buli muntu bamuwa miliyoni 2 ne bamugamba genda otandikewo manerenda nga bizinensi. Lwaki bo bwe baziwa era lwaki omulimu ogwo abasajja bano gwe bakola?
kulonda gwe tugenda musikwe kwa bulijjo Museveni wajja n'atubbaka akalulu n'atambula kubanga eza tuwangula oba eggwanga tulita kubanga buli muntu gwotunulako abantu bonna mu bibuga babagobyeyo abantu bonna balinga bamasiikiri mu nsi yaabwe naweereza ono omukulu Kakoozo ono yali honorable Wekabula kati akiikira mu yala namuweereza nga bampeereza vidiyo z'abasajja be bayiwa wano mu mabaasi ekiro n'agamba Lutamaguzi mbadde enkoberera omukutu gwo kino kiri wano mu Uganda ntidde nnyo ebyalo byonna babibagobako n'otuukeeyo mu byalo basindise bamanerenda bonna boogera olulimi lumu okwetooloola eggwanga buli muntu property bagitwala eri kuloni buli property eri kuloni wano kakati n'olwekyo twali badde tusooka ne twekuba mu kifo neddala ffe ng'ababaka ba parliament kuba waliwo reforms ze baasabye ezeetaaga okuteekawo referendum nga tumaliriza nga maliriza n'ekyo sebo ezeetaaga okuteekawo referendum tetugenda mu kalukano ka kyenyeeje nga bwe mubadde mukola nti Museveni ataddewo akalulu ke balina okumulangirira najja n'ababba akulira akakiiko n'ababba n'asigala ng'aleereeta mu nsi yammwe wano nga mumukubira ne mu bugalo kuba babawadde obusoda n'obusente akalulu ke tugendamu naddala nga tusaanawo ensi yaffe nga buli omu ali ku kisenge ng'abaweerera abaana temukyasobola kufuna mirimu olw'amawanga gammwe temulina connection ng'abaalinanga zi square mile z'ettaka nga mubeera mu byalo nga mulima zonna bazibagobyeko abasajja bazeddiza mwe mubeerawo ku 10 simanya 5 ku 5 abaasuubulanga wano nga mwenna babagobye mu business abali ku nnyanja bonna nga babagobyeyo tebakyabeetagayo bataddeyo amagye ng'abasajja balagira gwe balagira ono mutte gwe batemula ono mukwate gwe bateeka mu kkomera ne ogenda mu bitongole ebya justice nga mu judiciary gy'onoonya singa tokyamulaba ng'owulira lukolosofa na lulatini lwe lwogerwa embeera tegenda kuba ya bulijjo neyanziza nnyo neyanzege nsaba bano ababaka bali wano ebiro byakyuse kale onaribo ebiro omuganda agambe enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ebiro bye tulimu naddala mu abantu b'omukyalo be baguliri kibuga Kampala gwanga Uganda atambula ne AKTV Media Uganda kyokola kyamaanyi nnyo kyokola kya ttendo nnyo tetugaana kubeera nga tukusiima n'okubeera nga tukwebaza olw'omulimu ogwo ettendo gw'owaayo n'obeera nga otambula naffe obutakoowa kakati no naffe twagamba tetujja kuzikiza yadde eddakiika n'emu tujja kwongera ogenda mu maaso n'okufeffetta ebyo ebyongera okukunamya n'okwanika abasajja bano obubi bwabwe naddala bataagaliza nsi yaffe kubeera nga ekyuka okufuna obukulembeze obutuufu obwo bwennyini bwe twetaaga nga bannansi abatali bamukwata mundu nga be bali mu buyinza okulembera eggwanga lyaffe lwaki si Uganda nge Kenya bakisobola bulungi nnyo amagye ne gateyingiza mu bya politics w'eggwanga lyabwe lwaki si Uganda nge Rwanda kikola bulungi nnyo amagye ne gateyingiza mu byabwe twebuuza lwaki si Uganda nga ne Kongo etaggwebwamu ntalo basobola okukyusa abakulembeze buli luvannyuma lwa myaka 10 bwe baba baagadde oba emyaka 5 kisinzira ku bo bwe baba basazeewo kati bino nanga bigenda mu maaso ulira akatambi kaakano mukwano gwange ampuliriza nakugambye nti President Kyagulanyi Ssentamu olukwe lw'okumupangira lunene nnyo luwanvu nnyo naye mbono batuuse n'okubeera nga bamutega abakazi abakwatya ddala eyo mu 7 abalambirira era ng'ekigendererwa ky'abano kwe kubeera nga abakazi bano mu maaso eyo bagenda kujja bawe obujulizi bagambe nti nze mwami Kyagulanyi yankozesa nange yankozesa nga nsuubizza okumpa kaadi eya NUP kaakati kaadi bwe yatuuka nanneefuulira bino byonna okugenda mu maaso bano baagala okutabangula okusookera ddala amaka ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kaakati nno bano tubakutte mavumbavumba kyokka ng'omusajja agamba mbw'awomye omutwe mu bino byonna ebyokufumbirira amaloboozi aga AI ye musajja ono gwe mumanyi Dini Lwasaava kaakati ono atali makambugu n'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda era nga tukimanyi nti ono baamutwala ne wa mwami Museveni n'amusisinkana n'amutemera ensimbi ze yamuwa kaakati essaawa zino kyova olaba nga akola nnyo okulaga mukama we nti akola nnyo kati ebigambo bino binene nnyo ebigambo bino byewuunyisa ebigambo bino bibi ebigambo bino bikyayisa bireeta obukyayi mu bantu wabula nga babikola bo babifunamu sooka obifuna obiwulira mpuliriza ateera tukomewo mwakoze akatambi ng'ogenda kata ogambe mbu His Excellency Kyagulanyi yakwagala ng'akusuubiza kaadi kati akummye kaadi olwo mwagala okukola malisi mutte ekibiina kubanga okimanyi kaadi togenda gifuna kati akakatambi muyina okukajjayo temujja kafulumya nedda temujja kafulumya
buli mukulembeze awo ku kitebe kya Nuupu bamutaddeko omuwala oba abawala. His Excellency bamutaddeko abawala 7 abagenda omulumiriza. Bafunye obukadde 10 babanjayo 10. Babanjayo 10 buli omu. Naye nga bonna bakafuna obukadde 10 bali ready okulumiriza. Era n'abamu ku bo bajjidde mu process eyo nga bagamba nze yaŋŋamba kyokka nze ne mwesiga kyokka nze ne nkikola ate kati ye takikoze nze nange babawadde obukadde 10 kwokero house. Era ogenda mu video gye mwakoze Dini Lubowa Sava gyagenda okutanga bakumye kadi erimu nti nno oyina screenshot nga babi akutiisa oyina ne audios ze mwakoze mu AI mugenda muzigira nga muza update nga zisobola okutuukagana n'eddoboozi lya babi bulungi. Era screenshot mujja zita esimu emu yiyo gwe nga ochatinga ne Dini Lubowa Sava. Abaana abawala abali mu skandeno be bataddemu abamu abaganye be bali bagala oba be batuukirirako oba be bagenda okulumiriza nga nabo tebabimanyi n'aba abalidde 10 sigenda boogera bali wali in case senga president ayita ku mulyango guli ogw'ery'oguliko ebikajjo ajja sangawo empapula ezo. Omulyango guli ogw'eri wali ebikajjo ebingi ennyo ku gate yennene ey'emiryango ng'ojja wana wali kamera mbitadde awo. Nkakati nno ebigambo byebyo birungi si birungi naddala kuggwe mukwano gwange atugoberera oba awulira ensonga zino gwayagala ensi yo wekka. Bangi abali mu nsi Uganda ng'oba oliawo bandiyagadde obuyinza bukyuke naye nga mukwano gwange ampuliriza bano baaweebwa dda ensimbi kakati baaweebwa dda ensimbi ne bakompromisingibwa ne beerabira nti obuyinza mu Uganda bulina okubeera nga bukyuka kubanga bano babasunirako obukunkumuka ku keeke ey'eggwanga Uganda. Kakati olwo ne balowooza nti be bali mu kintu be bali mu gavumenti be bakulembera bannayuganda olwo be babategeerera ennyo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja wuuno avuddeyo n'akatokasa ensi eno n'agamba nti okuva olunaku lwe nnyini Mwami Kyagulanyi bwe yalinnya mu paaliyamenti ng'ava eri ekyaddondo mukwano gwange nga kanti nti amaze okubeera ng'asikibwayo 2016 gwe gwali omwaka. Kaakati mbu okuva olwo Mwami Museveni yatandikirawo okubeera ng'asala entotto zonna okulaba nga Mwami Kyagulanyi amulemesa. Bino byonna okubeera nga bibeerawo yalowooza nti Mwami Kyagulanyi engeri gy'ali muyimbi ajja kumwanguyira wabula yagenda okubeera nga azuukuka nga kiri too late nga takyasobola kubeera nga amusitoopinga. Kaakati nno kyova olaba ng'akozesezza buli miinizi zonna okuyiwayiwa ensimbi y'omuwi w'omusolo okuva ku Mande mpaka ku Mande ng'agiwiramu ebyo ebitagasa n'ebyo oba oliawo ebyandigasizza ensi naye nga ye alwanyisa kintu kimu Mwami Kyagulanyi. Era ntakomye kuyiwa nsimbi mu ggwanga Uganda mukka bannayuganda abali wano wabula n'ebweru ebulaaya yonna agabayo ensimbi basobole okubeera nga bakyawa Mwami Kyagulanyi n'okubeera nga bamuyambako okumulwanyisa wadde nga bino byonna bikyali nsaano kuyiwa nsaano ku mazzi omusajja ayongera kubeera nga alanda. Kaakati nno n'agamba nti wabaddewo ne-engagements nnene nnyingi nnyo nga Mwami Museveni ono alwana okutuma ababaka n'ababaka omwali ne Muhammad Nsereko bayite President Kyagulanyi Sentamu atule ne Mwami Museveni ku mmeeza babeeko okuteeseganya ko bateeseganya olwo Mwami Kyagulanyi afuuke nga boolaba Bansereko afuuke nga boolaba Banobert Mao afuuke nga boolaba bano abasajja babeesige afuuke nga boolaba Elias Lukwago baliba akena n'abalala bonna abakulira FDC abeere nga batwalira mu nkwawa nga boolaba Mathias Mpuuga. Kaakati no Mwami Kyagulanyi n'agamba nti ekimala bali bonna obakozesezza bagira mu strategy y'emu yakubeera nga baali banoonya nsimbi nze mu byobufuzi oba ebyobukulembeze nga ndi musajja nkozeemu nga nyina ebintu byange. Kaakati bwompito ngambe nti ompeemu tolina kyogenda kumpa ne bono ngamba okunsindika ebulaaya nagenda wenjagalira wengendera tewakyali wenjagala genda ku nsi kuno ne wannemerera kugenda. Kaakati no bino binanga bigenda mu maaso Mwami Museveni yasazeewo n'akyusaamu bwe kibanga eddembe lyagaanye nga Mwami Kyagulanyi yagaana okwogera naye yagaana okuteesa naye nga yagaana okutula ku mmeeza y'emu bye bino byolaba ebyokubeera nga bajja misana tteke
amaje ne gakwata emmundu ne galumba ekitebe misanatteke ne bakuba tiya gaasi ne bakuba amasasi omukka ogubalagala mu bantu abatalina kye bakoze abatudde munda mu kitebe nga waliwo ne geeti nga tewali yadde ejjaamu gwe baleese naye ne babalumba munda ne basalako ekitebe kyabwe ne babeera nga bakuba mu bukubi masasi n'okubeera nga bakuba emiggo emitiivu abantu abamu okubeera nga batuusa ne ku buvune era bye bino byolaba ng'abasajja basituka ekiro ne basalako ekitebe kya National Unity Platform kifuba ne bagamba mugende mukyaze ebirimu byonna mbyonoone ebirimu byonna mbyaseyase okutandikira ku ndabirwamu enzigi muteme nteme na mbazzi mumenye muyingire munda buli kompyuta eriyo mugirete tugitwale olusobole okubeera nga tumanya abantu bano kiki kye baddako nga kyongera okubeera nga kikulaga nti opposition yonna mu ggwanga Uganda erumbiddwa ye ya National Unity Platform. Tewali opposition ndala yonna yali erumbiddwa mu bukambwe nga bwolaba NUP bwerumbiddwa enfunda n'enfunda ez'omudiringana ezigenda mu maaso nga kitakitegeeza nti mwami Kyagulanyi yasalawo naga nti nze kankume akabiriiti kankoleza omuliro okugenda okutandika okununula ensi yange mwe abasigadde ne bemba sigusiza lubimbi luno oba oli awo maaso eyo olubimbi muli lugusa. Ebigambo bino binene mukko, ebigambo bino bikulu nnyo naye nga byansonga kambawo omusajja abyogere. Kyagulanyi Kacyanga ajja kuvuganya yagaano Kacyanga ajja kuvuganya yagaano okumiitinga Museveni yagaano okumiitinga Sali yagaano okumiitinga omuntu yenna. They are looking for a dialogue. Kye yagamba Kyagulanyi lumu nti banoonya bifaananyi bye kubiwa bazungu. Ne Kayihura naye yali omu kwabo abaali beegwanyiza entebe waliwo kimanyi. Munda awo ojja kugenda okirabira ffe abasomi b'ebitabo twesunga olunaku gavumenti lw'erikyuka. Tujja kusoma ebitabo tumala emyaka. Tumanyiiko ebimu ebirala ebitonotono naye osirika. Kale Kayihura amaanyi ge yayina nga IGP olwaleero bw'aba akaaba kati gwe kirumira gwani. Era we yafiiriddemu eddoboozi n'ebigambo ebyabadde biva wala ku mutima nnyo akatambi kabalemye n'okusiteejinga obulungi era kibulala tekatunze era akakodo kagudde dda mu ttaka. Abasirikale bwewategedde otya mu bwangu bw'ekitala abasirikale ne bayiikawo bomu weeneetulikira abantu emitwe emikalu kankubuulire. Nakatunuulidde bulungi ne piki we yagiiridde noone yawadadduka ali nageza okunoonyereza ku muwala yafiiriddemu n'ebyafaayo bye obulimba tebukya kubayamba. Yawa boda bamukole eggwanga batugambye mukazi yeko waboda ebimukwatako ne mayiti we yayisaani yategeddewo kyalo kye kyagambye nti abaife tuziiko wa boda yabadde asitudde bomu. Tulina ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo ne kyaganye ekyo kyayiise muzeeyi ekyo kyayiise kiwummule ekyo kyaganye akakatwa kaganye akantu kano kalaba nabadde ne mukunoonyereza n'enkazuula nga minisitule ya ICT esasula sidwire obukadde 320 buli mwezi nga zaki za bizimbi bya Sudiru waggulu wali minisitule eyagenda esasula 250 esasula Sudiru Anti-Corruption Court esasula 250 Ministry of East African Affairs esasula 208 buli mwezi Equal Opportunity Union milioni 86 ne tujja ku Parliament ya Uganda esasula Sudiru obukadde 86 per month ne tujja wano Uganda Revenue Authority milioni 3 ku warehouse eri mu Ntinda. Buganda yakola ki? Analysis omujjawo. Ani buno wali mutuufu si mutuufu. Omuyina tunula wali mu kamera. Muyina obijawa. Ndegedde. Ozisasula Sudiru buli mwezi. Buganda gyotasasula sente z'ekubanja. Abaganda bakola ki? Ekiri mu nuupu kikyewuunyisa ne gavumenti ya President Museveni. Kitya. Kubanga abaakajjayo empapula nga beegwanyiza ebifo basusse 10,000 basusse 4,000 enalabye ku mawulire ago mugenda kulondawa kaakati ekibo kye babala nze nabagamba pate nga terina ideology tesobola kufolowinga Kyagulanyi tesobola
teyina ideology tesobola Kyagulanyi kuba tebakyatuula wansi kukola analysis lwaki kino kikutte bwe kiti kyokana nekyo kiri mu akabonero kanini nnyo ewo akawandiisa bameka ewenare lwaki abantu baddukidde ku opposition wa Kyagulanyi mulwanyisiza Kyagulanyi odidde abantu be babadde akozesa obatutte niweerabira nti omukazi wa kabina akanene ne bwotwala ekikooyi kye era akabina asigala nako